Kadisenga inzento esatula kola ekachini yao baba kupe ku kyebijjukizo singa tulekwa baba kubetia ekifananyi ya wamaka kasiza dalagano majega kutaka kale cruise exclusive koli gwe balinyo kubeera nga twekumirako onako lwali twatusedda MPG ngaera nyongera okutegeeza nti gwata subscribing naye ng'olaba si kirungi okusubscribinga ng'ate bw'olaba kyekyandibadde ekisinga omukolo gwa Kabaka gutandise olunaku lwaleero Shani photography kwali nagamba emikolo gyonna gwe weesirikire nja kuba ngikutuusaako bulungi nnyo nga tulina Shanik embeera tulabe bwetambula Kingsa yali ku stage right now kankulage ekintu bwe kitambula essaawa zino zennyinnyini tovaawo omukolo gwonna ogenda kuba ogunnyonnyoka bulungi nnyo basobita ab'enjawulo abazze boogedde ki bambadde batya tovaawo. Okay, Lydia Jasmine, the beautiful Lydia Jasmine ate nga yakamala okugwa mu bintu ne Lydia wagudde mu ssente. Is it what? Is that radiant? Oh, yeah, of course. Sente kanji naye tewanga yadde okunkubira kasimu ngambe nti wakuluzi ekyekumi kyawa yonna ozisanga ku simu yonna newaka buli kimu. You're looking smart. Thank you very much. Ani akwambaza? Kushona the one and only asinga e Kampala buli omu akimanyi. Omukolo gwa kitiibwa twali tulina okuteeka mu ssente. Kushona yasinga okola gomesi. Ka makeup. Nahiya teri mulala. Okay. Omukolo olwaleero gwa Kabako tusubire performance yo. Of course. Okay. Yakusabye kayimba ki? Omukyala anti omukyala gwe tufulumya. So omukyala alina obuyimba bwera mugenda bulaba. Omukyala tuli ba mikwano tuli family jukira zina tandikira mu TNS. So yeah. Kitegeeza ki eri omuvubuka ow'emyaka gyaffe? Okitegeera ate eri omuntu nga Kabakwe kyakabi mwana kituwadde ekyokuyiga abalala bonna ekyokuyiga abayimbi nti banne naffe tusobola okukola emikolo gino tugisobola ate bambi I'm so proud of Kabako. Kabako ye muntu gw'otasuubira kwanjula si bwe kiri anti abantu batulaba ne batujajinga from what they see outside. Peter kuyimba kale katukuta ogenda oyimbira. webale nnyo Hey. Okay. Okay. Jejo Wamma kakati abamu kubayitiddwa ku mukolo fefe busi. yo My brother. zamasanyu ganzita Ani yakwambaza naye onyumye nnyo fefe. era ddala Olwawo okwambala ekkanzu fefe. sijamalanga nako Akayimba kikogenda okuba akagenda mu mukolo guno. akayimba mbadde nsoose kwagala kulya mmere. Fefe tonayimba ozoza kwagala kolaki tunabiraba kazogende ku mmere ya Kabako ne jazira naye onyumye fefe kyuka mu blood soko kyukemu bantu bala style bannange fefe wanyumye nnyo webale kusiba muganda red wasiye bulungi ka red kagenze ne kawooma abantu baŋŋambye fefe momo yaŋŋambye nkugambe tokyalira smallest rapper olimba kati sebo
Olibi ogeze fe. Mwana nange bakiŋŋamba naye era ndi mu gym. Ne kati gwe omukolo gwo gwadde. Omukolo gwange era nzize ŋŋamba manager wange mwana ku kabako kyankoze omwaka ogujja siyinza sigala. Nenga wali omwana. Aye taliiwo. Ekyana watugambye obula mbunyuma oyina ekyana. Kyennonya kyennyini omwaka ogujja. Kigambe ekyana. Ekyana ekiri eyo bannange. Tukubire freestyle okigambe kijje. Noonya kyana naye ate ekyewuunyisa sirirwedde kukwana. Kale gwe nkutadde. Genda bimala tobola n'omukazi yafunye jazira. Tukiraze byekubuulira. Bulira nga lwakuwambi benkusuulira. Yo kwana leeta mambo parliament. Nabeerawo naye kweno incident. Wabula mwana otulaze profilement. Tobola bankubona salute toli student. Nange ngenda kuwasa. Ebyaddala nange ngenda kuwasa. Wambiira wano ngenda kuwasa. Mama mpo mwana wo bambi tojja kwejjusa. Omwana asinga ekyejo mu bayimbi yali wana kati watogenda kaaba manyi karo kaaba mangu nesina kyejo alani karo ine ekyejo kale batunulire bagambe wama sina kyejo bawulye eddoboozi wala isina kyejo karo omukolo gwa kabaka olunaku olwaleero bambi ndi musanyufu nnyo kabaka omwagalako kintu kimu ali confident tali nnyo ku bintu bye bamujajinga because abantu bajajinga abazadde oba abantu bamanyi nti nno abasajja balina enviiri tebabeera abasajja oba balowooza bayaaye baki naye kino kyakoze kiraze kifaananyi ekirala mu bantu abalala naddala abalenzi abasiba enviiri kino basobola okuwasa ne bajja mu bazadde ne bakola batya ne bafuna ekitiibwa ekirala bigambo ki byoyinza okugamba mukyala wa kabaka oba ne kabako mugamba bambi alilaki ofuna omusajja amwagala because bwaba muvubuka mutonga kabako nga bwomulaba embeera ze naba nga yewadde yajje mu bazadde bo kitegeeza akwagala kyenyiza omusaba abeere nga amwagala nga naye bwamwagala amugondere afumbe yakusabye kayimba ki akabako ye taliiko nti oba karo luno olimba ekisooka mukyala wankima ndi wankima yaŋŋambye karo kyonna kyompaze kyengenda nakyo yes kiki ekifaananyi kiki ekikulaze abayimbi abangi abasinga babaddewo olunaku olwaleero kitegeeza ki eri industry buno bwe bumu bwe twetaaga mu industry twetaaga okuba nga twebeererawo munno bw'abakubidde akasimu nakugamba munnange jangu obeerewo kiba kirungi n'osituka oba tolina byakola n'ojja n'obeerawo kirina kyekyongeramu ne mu bantu engeri gye bakulabamu kitegeeza oba oli responsible Remax December kabako ne mukyala we mbagaliza obufumbo obulungi mukama bateremu obwangu mu buli kimu babere bonna ebbanga lyonna kale tweyanze tugende maaso oba amanyi nga sigawulira eno amanyi nga sigawulira tugende tukikola kirero mugambe yeba obukalo buliwa mugambe ti kiratushigale kino tushigale wabula kabako wewombese ali mu bakulu watwala omwoyo kiratushigale kwe laba bagaga you have